إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، amatenda amajjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yekka asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna, nenkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ti muddu we era mubaka we oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumira hadiyan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Saba Allah jalla wa ala suksasa n'emirembe n'ebyengera ku ye ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe abaddu ab'ebitiibwa abakkiriza abakuŋŋaanye wano mu lunaku olw'ebbeeyi olusinga ennaku zonna eziri mu wiiki okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera Allah tabaraka wa ta'ala katulekedde ku nsi katono nnyo, tubeere nga tukakozesa mu mirimu emirungi yatulagira, tubeere nga tukakozesa mu kulekayo Allah tabaraka wa ta'ala bye yatugaana. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin. Allah kye yalaamira abaasookawo naffe abaliwo n'abanajja. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu llah. Twalaamira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubebere lwammwe, nammwe ne tubalaamira okubeera nga mutya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu obwensi, buli omu alina kyasinga okweraliikirira n'okutya. Bwe bibeera biseera bya school fees, kuzzayo baana mu basomero, osiŋŋaana nga abantu bonna obweraliikirivu bwabwe buli mu kukuŋŋaanya school fees. Bw'osiŋŋaana ebiseera eby'obufuzi, abantu babeera ku bunkenke, ani atwala ani atatwala, nga bali mu kweraliikirira. Atalina mwana nga Allah tabaraka wa ta'ala tamuwadde mwana, ng'ayingidde emyaka 67, obweraliikirivu bwe bwonna buli ku nsonga emu: ngenda kuva ku nsi kuno nga sirese mwana, nga sirese zadde, ngenda genda bwenti. Omukyala akuze nga tannafuna bufumbo, obweraliikirivu bwe bwonna buli ku bufumbo. Era omuzadde alina abaana abawala bawera 5 nga tekuli yali afumbiddwa, obweraliikirivu bwe buli ku baana. Abaana bange banafuna abatwala, abagundi bafumbiddwa, abagundi bafumbiddwa. Waliwo atannazimba ng'okweraliikirira kwonna kuli ku nnyumba. Abantu bonna bazimbye naye nze abaana mbazaalidde mu muzigo era ngenda kufa nga ndi mu muzigo. Obweraliikirivu buli ku nnyumba. Abasomi obweraliikirivu buli mu kusoma.
buli mu kuyita bibuuzo, buli mu kuyita kuva ku levo kugenda ku levo endala, atuuseyo atya, we wali obweraliikirivu. Abalina ebifo bali mu kweraliikirira okwenkomeredde nti ebifo byabwe essaawa yonna bibavaako, era basala entotte etegambika butya bwe basigazza ebifo ebyo. Buli muntu alina okutya we kuli, akalimu kange kagenda n'akasigaza ntya. Abalwadde beeraliikirira bills ezigenda okuba kubibwa oluvannyuma lw'okuwona. Naye baganda bange, okweraliikirira okwo kwonna abaatukulembera si kwe baalina mu mitima gyabwe. Abaatukulembera okweraliikirira kwabwe, okutya kwabwe kwonna, ebyo byonna babiyitamu nga naffe bwe tubiyitamu. Baali beetaaga okuwasa, baali beetaaga okuzaala, baali beetaaga ensolo ez'okutambulirako, baali beetaaga amayumba, baali beetaaga buli kyonna kye weetaaga. Naye okweraliikirira kwabwe okw'amaanyi tekwali ku ebyo. Okweraliikirira kw'abaakulembera, okutya kw'abaatukulembera kwali ku ki? Allah tabaraka wa taala ajja abatunyumizaako mu Qur'ani entatera. Njabba waali ebyokulabirako nga 3-4. Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu oluvannyuma olw'okukola da'wa n'akowoola abantu okubazza eri obusiraamu, Allah n'afuula ekigambo kya tawhidi nga kalimatan baqiyatan fi aqibihi, nga kisigaddewo mu layini ya Ibrahimu kigenda kugenderera. Ibrahimu yatunuulira ekyengera Allah kyamuwadde ekyokuba nti Allah ayisiriza ku ye ensi n'ejjamu tawhidi. Kyova olaba Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yayogera ku bulungi bw'ennyumba ya Ibrahimu n'agamba nti fakullu man dakhala aljannata min awliya illah, buli yenna aliyingira ejjana mu bantu mikwano gya Allah baalisalawo jjiwa, dakhala an tariqi da'wat Ibrahim, agenda kuyitira ku ddaawa ya Ibrahimu gye yakola. N'ayogera ku bulungi bw'ennyumba ya Ibrahimu ekyokubiri n'agamba nti lam ya'ti nabiyyun ba'da Ibrahim illa wa huwa min ahli baytihi, tewali nabbi yenna Allah gwe yatuma luvannyuma lwa Ibrahimu okujjako nga yali ava mu nnyumba ya Ibrahimu. Buli yenna eyajja oluvannyuma lwa Ibrahimu, ffenna ddaawa gye tuliko esimbuka mu nnyumba ya Ibrahimu. Kati Ibrahimu bwe yamala okumanya nti afunye ekyengera ekya tawhidi, bwe yali anaatera okufa, okweraliikirira kwe kwali ku kintu eki, abaana bano bagenda kusigala ku busiraamu oba bagenda buvaako? Eddiini yaabwe egenda kwonooneka nga nvuddewo oba egenda kusigalawo? Allah agamba wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ibrahimu yakikuutira abaana be, ne Yaqubu n'akikuutira abaana be nga bagamba inna Allaha astafa lakumu ddiin, Allah yabaawulira n'abalondera n'abasiimira eddiini n'obusiraamu, fala tamuutunna illa wa antum muslimun, baana bange temufa okujjako mufe nga bali basiraamu. Okweraliikirira kw'abalongoofu kwali ku kintu kimu ekiyinza okumuwugula, ekiyinza okukyusa ezzadde lye, ekiyinza okukyusa mukyala we n'afa nga si musiraamu. Okutya kwabwe kwonna kwali ku kintu ekiyinza okwonoona eddiini ye. Kiki ekiyinza okwonoona eddiini wano wentuuse emyaka gino? Allah agamba wala ku nabbi owokubiri, am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Abange, mwaliwo Ibrahimu Yaqubu okufa bwe kwamutuukako, yayita ezzadde lye n'abatuuza n'abagamba baana bange ma ta'buduna min ba'di, bwe mba nvuddewo mugenda kusinza ki? Mugenda kubeera ku ddiini ki? Mugenda kukola mutya? Abaana baali balungi nnyo aba Yaqubu, ye lwaki tebaabe balungi nga be balimu Yusufu, be balimu Binyamin, be balimu n'abalala abaana ba Yaqubu? Bamugamba ekigambo kimu, qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bamugamba tata teweeraliikirira, tugenda kusinza Allah wo, era Allah oyo bataata bo ne bajjajjaabo gwe basinzanga
Ibulayimu, Ismaila, Ishaqa, era Allah tukakasa ali omu, era tukakasa beera mugumu ffe tuli basiraamu. Yakubu yagenda okufa ng'atebenkedde, ng'omutima gumuli wamu, ng'amanyi nti abaana bange obweraliikirivu bwe mbadde nnina nti bayinza okuva mu busiraamu obwo tebukyaliwo. Yagenda mutebenkevu ng'abaana akakasa abalese basiraamu. Allah tabaraka wa taala atunyumiza ku musajja omugezi ayitibwa Luqman. Ye kennyini yamutenda n'ekigambo ekiga nti walaqad atayina Luqmana alhikma. Luqman twamuwa amagezi. Luqman yali musajja mugezi. Abamanyi abamu gwe boogerako ne baga nti wahuwa min bani Nuba, yali ava mu bani Nuba, be banubbi. Era bannataarikhi bagamba yali awangalira wakati wa Sudaani ne Uganda mu kitundu ekyo. Bannataarikhi bagamba oyo Luqman yali musajja muddugavu, naye Allah yamutenda amagezi ge yawa oyo omusajja. Naye Luqman n'ebirungi Allah bye yamuwa byonna, ayina we yatuukanga ayina okutya okweraliikirira eri omwana we gwe yali ayina. Olunaku lumu n'amuyita n'amutuuza wabbali n'amugamba wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Jukira Luqmani lwe yatuuza omwana we n'amugamba ng'amubuulirira, ya bunayya, mwana wange, la tushrik billah, togattanga ku Allah, inna shirka la dhulmun azim, kubanga okugatta ku Allah bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. Era abantu abakola shiriki be bantu abatalina mirembe ku duniya ne ku nkomerero. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah agamba nti abantu abatakola shiriki obukkiriza bwabwe ne batabutabula mu shiriki, kubanga shiriki ayonoona eddiini, abo be balina emirembe kuno ku nsi ne ku nkomerero bagenda okubeera n'emirembe. Luqmani okutya ku mwana we kwali ku kyekiyinza okwonoona eddiini y'omwana we ng'amaze okuvaawo. Kiki ekiyinza okumwonoonera eddiini? Basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam olunaku lumu bajja okukola hijja ne bajja okukola umra ne bakola emikolo egy'okwetoloola Kaaba ne badduka baina Safa wal Marwa. Bwe baamala okukola emikolo egyo, abashiriku b'omu Makka ne baseka ne bagamba laba abo abasajja ba Muhammad, bagamba mbu baasiramuka era bannatawhiidi era bo tebakola shiriki, naye raba emikolo gyennyini gye twakolanga mu jahiliya mu bushiriku bwaffe nabo bennyini gye bakola. Beetolodde Kaaba, badduse Safa ne Marwa nga bwe twabikolanga. Basahaba bwe kyabagwa mu matu ne batya ne beeraliikirira. Lwaki baali beeraliikirira? Baali bategedde nti ekyo kyonoona eddiini, ekyo kigenda kutta eddiini singa ddala kiba kituufu nga bwe babyogedde. Ne bagenda awali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, ya Rasulallah, abasajja batugambye, batulangidde nti bye baakolanga mu bushiriku bwabwe naffe ate bye tukola mu busiraamu, nabbi ddala bye tukola bino bya bushiriku. Allah kassa yalabanga ensonga eyingiddemu aqida. Allah kassa yalabanga ensonga eyingiddemu okutta eddiini y'omuntu, n'amanya nti basahaba beeraliikiridde tebajja kwebaka. Allah yennyini n'abiyingiramu, nassa aya n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagambe, inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. N'abagamba abo, inna as-safa, akasozi ako Safa ne Marwa, min sha'airillah, obwo bubonero bunywezaawo ddiini ya Allah. Era yasooka okudduka wakati wa Safa ne Marwa ye Hajara, mukyala wa Nabbi Ibrahim. Mukolo gulina kakwate na ddiini, egyo mikolo gya ddiini. Faman hajja albayta, oyo yenna agenda okukola hijja, aw i'tamara, oba agenze kukola umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, talina musango gonna gw'aba akoze okubeera nga yeetoloola wakati wa Safa ne Marwa. Basahaba ne bagamba nti alhamdulillah, alhamdulillah, nga tuwonye. Okweraliikirira kwali kuki?
nti oba eddiini yaabwe efudde ku ekyo kye bakola. Kati ate lwaki ne bagamba nti kati lwaki Kaaba nga Kaaba tetugiwulidde, lwaki mugyetoloola, lwaki mukuba ebiwaji? Nabbi n'abagamba hadisi Hasana Ibn Qayyim rahimahullah yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yabagamba innama ju'ila at-tawaafu bil bayt, okwetoloola Kaaba kwateerwawo was-sa'yu bayna as-safa wal marwa, n'okudduka wakati wa safa ne marwa, wa ramyul jamarati, n'okkuba ebiwaji. Allahu akbar, Allahu akbar, nga tukasukayo obuyinja. Byateekebwawo li iqamati dhikrillah, byateekebwawo bantu kuyimirizaawo kwogera ku Allah. Amakulu mikolo gya ddiini si gy'abashiriku. Basahaba ne batereera, basahaba babanga ku bunkenke nga buli kintu kyonna kye bawulira nti gwe ekyo kiyinza okukuttira eddiini nga badduka emisinde emiyitirivu okulaba nga tebakyekulubeesezaako. Lwaki? Kubanga kitwala kapito w'obulamu bwe bwonna ow'ensi n'ow'enkomerero. Ekikutwalako eddiini ne kikuleka nga kigikubye ku ttaka, buli lw'owulira nga bakikugambye ne baga kino kitta eddiini, duka. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asenguka n'agenda e Madiina, n'abamu ku booluganda lwe nga Ali ibn Abi Talib ne Jaafar ibn Abi Talib ne basenguka ne bagenda e Madiina naye. Bwe batuukayo mu booluganda lwa Nabbi mwalimu abasigaddeyo nga tebannaba kusiramuka nga Fadl ibn Abbas n'abalala. Kaakati bahaji basigala bajja e Makka ngera bakola hijja zaabwe ez'ekishiriku. Kati nga Fadl ibn Abbas yaweereza bahaji obuugi, yabawa Zamzam, ali ku Kaaba. Kati kyebaba babaamu ekigambo ne bagamba Ali ibn Abi Talib ne Jaafar, ne babagamba mmwe mwafa, mmwe mwasiraana, mwagenda ne Muhammadi ennaku ebayonkera e Madiina. Ffe tuli wano ku kyoto, tuli ku Kaaba, ffe tuwa bahaji sawiiki obuugi, ffe tubawa Zamzam, ffe tuli ku bulungi obutagambika. Ali ibn Abi Talib ne Jaafari ne bafunamu ennyiike mu mitima, ne bagamba nti abange si kulwanga omushiriku yatuteeba oba abasajja abashiriku batulyako sho. Ne bagenda ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba ya Rasulallah, abasajja owulidde kye bayokedde? Bagambye mbu be bali wali ku kyoto, be bali ku Kaaba. Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bibakkatan mubaraka, be bali ku nnyumba embereberye eyateekebwawo abantu olw'okusinza Allah, be baasigalawo Nabbi. Buli wonna wabeerawo zirizaala nga wanzikiriza, Allah yennyini yayingirawo. Era ekyo nakyo Allah yakyanukula yennyini. Bagamba ki? Nti be bali ku soosi, be bawaayiriza mu Kaaba, be bali ku muzikiti omunene. Allah n'ayanukula n'agamba ma kaana lilmushirikiina an ya'muru masajida Allah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnaari hum khalidun. Allah n'agamba nti ma kaana lilmushirikiina, tekigwanira mushiriku yenna era tekiriyo eri omushiriku yenna an ya'muru masajida Allah, okulabirira emizikiti gya Allah. Awo baliwo mu bukyamu, awo baliwo mu bukyamu. Shahidina ala anfusihim bilkufri, kubanga nabo bennyini beekakasaako nti bakaafu. Ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyonna gye bakola, buli kirungi kye bakolerawo kyasazibwamu. Wa fi nnaari hum khalidun, ne mu muliro bagenda kubeera mu lubeerera. Ne baga twafudde dda, wano tuliwo mu bukyamu. Era kyobola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma Ali ne Abibakari mu hijja yasooka, yamugamba mugambe abashiriku bonna abali e Makka Allah tayina kakwate nabo, era Kaaba weeri tebagiinaako kakwate konna. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik billah, twalaga Ibulayimu ekifo awali ennyumba ne tumugamba togattanga ku Allah. Era Allah bwe yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagambe mu aya endala nti inna Allaha bari'un min almushrikiina wa rasuluhu, Allah tayina kakwate konna n'abashiriku, n'omubaka tayina kakwate n'abashiriku.
era nabbi bwe yali agenda okufa yagamba Abubakar ne Umaru, akhrijul mushrikina min jazirati al-arab, abantu abakola shiriki mubagobe mu kyondo ky'Abawarabu, kubanga okuva n'olwaleero eddiini bbiri tezigenda kuddayo kwegatta wano mu Makka, mubagobeewo. Ne bategeera nti byonna bye baali bakolerawo byali bifu. Allah n'alaga baani abalina okukola ebyo, n'agamba innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir, abalabirira emizikiti, abagisaaliramu, abagisaazaamu, abagizimba, abasasula amasanyalaze, abasasula amazzi, abaweereza mu mizikiti, abalongoosa, abasiimuula, man amana billah, be babakkiriza Allah. Service ezikolebwa mu mizikiti buli gwolaba nga agikola omanya nti oyo aliko akabonero k'obukkiriza. Basahaba lwaki beeraliikiridde? Baali beeraliikiridde eddiini yaabwe eyinza okufa. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, Allah yamuyisa mu bizibu byali bingi, baganda be yayita mu bizibu bingi nabo, naye ku nkomerero yawangula, n'awunzika nga ye kabaka, nga ye pulezidenti, nga buli kintu kyonna yakirina. Bwe yatuuka mu myaka gye ng'akaddiye, yagamba rabbi kad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wili al-ahadith, Allah wampa obwakabaka, obufuzi obumpadde, obufuzi obumpadde. Kati bw'amala okumuwa obufuzi kiki oyagala amuwe? Rabbi kad ataitani min almulki, ay Allah obufuzi wabumpa. Wa allamtani min ta'wili al-ahadith, nonjigiriza n'okuvunula ebirooto. Obwo bwali bwa nabbi bwe yali akolako ishara, n'obwa nabbi n'obumpa. Fatira as-samawati wal ardi, Allah gwe watonda eggulu n'ensi. Anta waliyi fi dunya wal akhirah, gwe mukwano gwange, gwe mukama wange mu nsi ne ku nkomero. N'ebyo nga mbimaliriza, tawaffani musliman, ay Allah nkusaba okufa ontuuseeko okufa nga ndi musiraamu. Nabbi yeeraliikirira, nabbi tawaffani muslima, ay Allah nkwegayiridde ntuusaako okufa nga nkyali musiraamu. Wa alhiqni bisalihin, onsisinkanye n'abaali abalongoofu. Abaatukulembera bonna okweraliikirira kwabwe kwali kukyengera kino eky'obusiraamu okubayita mu ngalo oluvannyuma lw'okubanga Allah akibawadde. Towaanyisanga ekyengera ky'obusiraamu Allah kyakuwadde n'okola ensonga yonna. Tobeeranga bali alladhina baddalu ni'mata Allahi kufran wa ahallu qawmahum dara al-bawar, abawaanyisa ekyengera Allah kyeyabawa amakula eky'eddiini ey'obusiraamu ne bakiwaanyisaamu ebyoya by'enswa, ekintu ekiyinza okukuttira obusiraamu ne bagamba kino bw'okikola obusiraamu buba bufudde, kino bw'okikola toziikibwa bwe baziika basiraamu, kino bw'okikola shahada eba ekuvuddeko, kino bw'okikola emaali yo gy'owa tekkirizibwa, kino bw'okikola okusiiba kufa, kino bw'okikola esswala efa, kino bw'okikola hijja efa. Buli kyonna kye baga nti kino bwe bakikola obusiraamu bufa, abaatusooka kye baasinganga okutya. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. بدعاء الله تبارك وتعالى. Ekyengera Allah kye yatuwa eky'obusiraamu buli muntu yenna akirina asinge kweraliikirira senga bamubika ng'ekyengera ekyo kimuvudde mu ngalo, faqad khasira ad-dunya wal akhirah, ensi yonna eba emusaze n'enkomerero eba emusaze. Senga bali kubika nga wakola ekintu ne bagamba ekyo kyatta obusiraamu bwo, ebyembife ku mulembe gwe tuliko tewakyali wakubuulira. Naye basahaba baakolanga, nabbi n'abagamba ekyo obusiraamu bufa. Ekyokulabirako kyangu nnyo, waliwo sahabi omu
nga mukkiriza bali batambula mu lutalo nga bagenda ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'abaako ebintu bye yagaba n'awabali n'agamba ma raaitu mithla qurra'ina haula awsa'a butun wa ajbana inda al-liqa. Yagamba nti zisirabanga abasomi nga bano abaffe ab'omulembe guno balina embuto engazi ate batiitiizi bwe bituuka okugenda ku fulonti. Yaqsudu Muhammadan wa ashaba, ng'ategeeza nabbi Muhammadi. Era nayongera naga nti okugaba kwagabye okwo nze ndaba nga tagendereddemu kusiimisa Allah. Naawe bamuhajirina kino nekino n'akibawa nga ffe tuli awo. Bw'abyogera sahabi omu kyava afubutuka emisinde agenda awali nabbi amugambe nti ya Rasulallah, omusajja agambye bwati ne bwati, agenda okutuukawo nga kad sabaqathu al-aya, nga aya yamusosedda okutuuka ku nabbi. Era mulo oyo omusajja kyayogedde. Omusajja nadduka najja awali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah, mbadde njogeramu bwogezi, emboozi zino ezitambuza olugendo mbadde nyumya ne bannange tutambuzeeko emboozi ng'abantu batambula nga banyumyanyumyamu. Nabbi yagamba bugambi ekigambo kimu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum iyadhan billah. Yamugamba ku Allah, kul abillahi ku Allah wa ayatihi n'amateekage, kul abillahi wa ayati wa rasulihi nombaka, kuntum tastahzi'un kubadde ojeregerera, kubadde ogerera ebyo ebigambo ebijeja ebijerega ebikakkanya ebityobola. La ta'tadhiru, teweewozaako kad kafartum ba'da imanikum, mukafu wadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe. Weewunye Allah tiyagamba nti kad kafartum ba'da islamikum, ekikulaga nti omusajja yali ku ddaala ddene, yali ku ddaala lya bukkiriza, kubanga obusiraamu n'obukkiriza byawukana. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الله يولى wakati w'obusiraamu n'obukkiriza, omusajja yamujja ku ddala lya bukkiriza n'amuyisaawo ku ly'obusiraamu n'amukasukamba matayo n'amugamba mukaafu wadde oluvannyuma lw'okuba nti mbadde bakkiriza. Kati ffe wali akubuulira nti ekyo ky'okoze obusiraamu bufudde, basahaba bo baababuuliranga nti ekyo obusiraamu bufudde. Kyovolaba Allahu tabaraka wa taala yatussiza aya mu Qur'ani nga bamaseeka baffe bagitusomesa buli lunaku, buli kutuba bajoogera, nga Allah naye atulumirwa naga ya ayyuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange mwabakkiriza mutye nnyo Allah mu butuufu bw'okumutya, temutuukanga ewa Allah okuggyako buli anaafa atuuke wa Allah atuuseeyo obusiraamu. Allah takusabangako bugagga, Allah takusabangako ssente, takutumangako baana, takutumangako bufuzi, takutumangako bwa imaamu, bwa qaadhi, bwa mufti, kufanga oli mulangira. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Allah gamba abaana n'emmaali si bye bibawa ebifo eby'okumwanja ewa Allah. Naye obusiraamu bwagala mu kashi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temufanga okujjako mufe nga muli basiraamu. Basahaba bannabbi beeraliikiriranga nnyo ekiyinza okumujja mu busiraamu. Maliza n'ebyokulabirako bibiri. Waliwo omusajja yakwata basahaba bannabbi baali bakulembeddwa Abdullah ibn Huzafa. Abdullah ibn Huzafa as-Sulami n'abakwata n'abagamba mbasaba ekintu eki, bwe muba mwagala okuwona obusiraamu mubwesonyiwe. Ne bamugamba ffe okuva mu busiraamu, ne bamugamba tetusobola kuva mu busiraamu mu mbeera yonna. N'agamba abambowa mugende muleete ebipipo ebinene, ne babiyiwamu zayiti butto, ne babiteeka ku kyoto, ne babifumba butto n'atokota bw'ati, n'atandika okugamba mukwate omu nga mumusuulamu okutuusa abasigaddewo lwe banaagamba tuvuddemu mu busiraamu. Ne bakwata omu ne bamuteekamu, ne bakwata owokubiri ne bamuteekamu, ne bateekamu n'owokusatu, ne bakwata eyali abakulembedde Abdullah ibn Huzafa, ne bamugamba genda olabe banno. Agenda okutunulamu bw'ati nga
qad faraqt al-idham lahma, ng'emibiri gyayawukanye dda n'amagumba, nga bw'atunula mu basiridde dda, amagumba gali gokka, omubiri gwakoze dda bulaka, n'atunula mu fabaka, n'akaaba, amaziga ne gatonya. Faqala rudduhu ilayya, n'abagamba mumukomyewo baakaabi, ne bamukomyawo mu maaso ga kabaka. N'amugamba qad raja'ta an dinika, mubivuddemu ebyo obusiraamu? Qala la, naga ebyosiraamu tetunabivaamu. Namwe ati fama alladhi yabukika, kati obadde okaaba ki? N'amugamba abukani, ekinkaabiza kibadde ekintu kimu, nti bagenda kunteeka mu kyombo kino, mu kisepiki kino nfe, nga ndi omu, nga ndi shahidu, nfune ejjana ne bana abatono be tuli nabo. Ekinkaabiza neegombye mu mutima nti obwoya bwe nnina ku mubiri senga bwe bubadde obungi w'abantu be ŋŋenda okuttibwa nabo mwene embeera, ffenna ne tuyingira ejjana. Omusajja n'agamba nti bano tebagenda kusoboka. N'amugamba kale qabbilu ra'asi, qabbilu qadami wa ra'asi, kale bw'oba oyagala mbaleke nywegere ekigere kyange n'omutwe gwange, mbaleke kale ebyokubookya mbivuddeko. Abdullah ibn Huzafa n'ayimirira n'amala ebbanga nga yeebuuza ku Allah, alowooza naye nga yeebuuza hal sha'ru al-kafiru najis am la, kyokka nga kye kimusibye, enviiri z'omukaafu ebeera najisi oba si najisi? Bw'eba najisi simunywegera. Paka Allah lwe yatuuza mu mutima gw'ekirowoozo nti enviiri z'omukaafu tebeera najisi. N'agamba nywegera mutwe gwokka ku nviiri, naye ebigere nedda. N'amunywegera bw'ati ku nviiri, n'agamba mwenna mbatadde muddeeyo mugende. Bwe baatuuka ewa Umaru eyali afuga, Umaru n'akaaba, bwe bamunyumiza ekyafa ekyo, n'agamba haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'asa Abdillah ibn Huzafa. Kikakata ku buli musiraamu yenna ali wano agenda anywegera omutwe gwa Abdullah ibn Huzafa ku ekyo kye yakoze ekyokununula abasiraamu. Abdullah ibn Huzafa n'agamba la, Amirul Mu'minin, oyagala ki? Oyagala mbeere ki? Oyagala abantu banywegere kikole ki? Nfuuke wa kitalo? N'amugamba la, saagala wallah. Amirul Mu'minin Umar n'agamba nti nze nsooka, n'amunywegera omutwe. Obusiraamu tewali mbeera yatuusa baakulembera mu kanyigo ne balowoozesa nti basobola obuvaamu. Kyobola omusajja yagamba Ibn Taymiyyah, n'amugamba nti kankuwa ekitundu ku bufuzi bwange, naye ebyo by'osomesa obireke. Ibn Taymiyyah yamugamba wallahi law ataitani jamia mulkika wa mulka abaika wa ajdadika an atruka dina Muhammadin tarafata ain ma fa'altu. N'amugamba ma mulkika wa mulka abaika wa ajdadika tusawwi indi filsa. Yamugamba ne bwompa obufuzi bwo n'obwa kitaawo n'obwa jjajjaabo nve mu ddiini ya Muhammad, olutemya lw'eriiso lumu sisobola. N'amugamba kubanga obufuzi bwo n'obwa taata bwo n'obwa jjajjaabo ne bw'obimpa mu maaso gange tebyenkanankana wadde koyini esembayo obutono. N'agamba mumutwale mukomera, ne bamutwala mukomera. Yagamba mumusibe, mumutwale mukomera. Umar ibn Abdul Aziz bwe yali agenda okufa, yaleeta abaana be, oyo ye mufuzi eyakulembera obusiraamu, abamanyi ne bagamba ye khalifa ow'okutaano, kubanga yazzaayo obusiraamu ne bubeerera ddala kumpi nga bwe bwali ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bw'atuuka ku ssaawa ey'okufa, yakuŋŋaanya abaana be, eyali asingako obukulu yalina emyaka 13, n'abateeka awo nga mulwadde ali ku ndiri. N'abaako be yabalaamira, n'abagamba baana bange baitul maali lmuslimina, eggwanika ly'obusiraamu lijjuddemu ssente, naye ssente ze zirimu si zange, z'abasiraamu. Siyinza kuzikwata mwenzibawe olw'okuba muli baana bange, naye kye muba mumanya siina kintu na kimu kye mbalyazaamaanyiza. Mugende muveewo, Allah jabbalabirira. Waliwo omusirikale omukulu ava mu Muawiya abaali bakulembera, kyava amugamba ya Amirul Mu'minina, abaana bano leka mbawe dinaari 8 mbagabanyiza abaana bo. Ng'omuntu wanaga nti kambawe billions 8. Umaru n'amugamba, Ibn Abdul Aziz n'amugamba, sente zoyagala okuwa abaana bange mwazijjawa, mwazifunawa?
mwazifuna makubo ki? Namugamba abaana bange tebabawa haramu. N'abagamba mukomewo. Ne baddamu ne batuula abaana. N'abagamba abaana bange n'akozesa siga ey'omuntu omu. N'amugamba imma an takuna salihan fallahu yatawalla salihin. N'agamba abaana bange oyinza okuba ojja kuba mulongoofu. Abalongoofu bonna abasiraamu abannamaddala batya Allah, Allah yabalabirira. Wa imma fasika, muyinza okuba abaana bange ng'ogenda kuba mwononefu, fala utika almal liuinaka ala ma'siyati llah. Sisobola kuwa ssente nga ngenda kufa ozeyambise mu kujooga Allah. Mugende muveewo. Sheikh Ibn Taymiyyah yawandika mu kitabu kita as-siyasatu shar'iyya, n'awandika mu kisweyo, n'akolako taaliki wansi, n'agamba baagabye ebyobugagga bya Umar ibn Abdul Aziz ne babigabira abaana be. Eyasembayo okufuna essente nnyingi abaana ab'obulenzi yafunanga dinaari ezenkanankana ng'omutwalo gumu. Naye yagamba baabalaba oluvannyuma lw'emyaka ng'eyali asembayo obwavu mu baana ba Umar ibn Abdul Aziz yalina eŋŋamiya 5. Yali asembayo obwavu ng'alina eŋŋamiya 5. Yalaba nti bano abaana essente, okubalekera essente si kyekikulu, wabula okubanga obalekedde obusiraamu nga bagenda kutya Allah. Ebikolwa bimeka bye babagambye nti bino byonoona obusiraamu, naye ne muguma. Omuntu n'asigala ng'asaala bw'asamira, bw'amala abalongo, naye nga n'obusiraamu awulira abwagala. Ayina yirizi mu mmotoka, mu pikipiki, mu nnyumba ayinamu akatanga, agenda kuwasa bamugambo oyo omukyala tomuwasa, agenda kutta eddiini n'aguguba. Eryo essomero tolitwalamu mwana, ligenda kutta eddiini n'amutwalayo. Ogwo omulimu togukola, eddiini efa n'agukola. Bimeka omusiraamu tasala mbalu mu bantu ng'ensi emulaba, n'agamba nedda nze bajja kunkecula. Omusiraamu tatuuma Naalongo, Saalongo, Kato, Wasswa, n'agamba nti nze njabba zaala era njabba tuuma. Abaana gwe wabeeteekamu, gw'osalawo okuzaala ababiri. Lwaki towadde Allah kitiibwa yakuwa abaana abo? N'omala okufuna omulimu ate n'olagula, n'osamira, empewo z'ekika ne weekwasa nti zonna ziri ku nze, nze mukulu mu kika. Omanyi abakulu basiima nze, abakulu ab'omu ssabo basiima gwe omusiraamu. Baganda bange, okweraliikiriraako kuteeke ku kintu kyonna kye bagamba nti ekyo kitta eddiini, beera ng'okyewala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد والمن خدم فيه والمن صلى فيه. اللهم اغفر لنا جميعا فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Islamic Media. Qibla Islamic Media.